Essula ey'okuna. Nebukadduneeza kabaka nze mbawandiikidde abantu bonna amawanga n'ennimi abatuula mu nsi zonna, emirembe gyeyongere gye muli. Ndabye nga kirungi okulaga obubonero n'ebyamagero Katonda ali waggulu ennyo bye yakola gye ndi. Obubonero bwe nga bukulu, n'ebyamagero bye nga by'amaanyi, obwakabaka bwe bwe bwakabaka obutaliggwaawo, n'okufuga kwe kwa mirembe na mirembe. Nze Nebukadduneeza nali mpummulidde mu nnyumba yange era nga njeerera mu lubiri lwange. Ne ndaba ekirooto ekyantiisa, n'ebyo bye nalowoolezanga ku kitanda kyange n'omutwe gwange bye gwayolesebwanga ne binneeraliikiriza. Kyennava nteeka etteeka okuyingiza gye ndi abagezigezi bonna ab'e Babulooni bantegeeza amakulu g'ekirooto. Awo ne bayingira abasawo n'abafumu n'Abakaludaaya n'abalaguzi, ne njatulira ekirooto mu maaso gaabwe, naye ne batantegeeza makulu gaakyo. Naye oluvannyuma Danyeri n'ayingira gye ndi erinnya lye Berutesazza ng'erinnya lya Katonda wange bwe liri, era omuli omwoyo gw'abakatonda abatukuvu. Ne njatulira ekirooto mu maaso ge nti, ggwe Berutesazza, omukulu w'abasawo, kubanga mmanyi ng'omwoyo gw'abakatonda abatukuvu guli mu ggwe, so nga tewali kyama ekikweraliikiriza, mbuulira bye nayolesebwa mu kirooto kyange kye ndabye n'amakulu gaakyo. Omutwe gwange bye gwayolesebwa ku kitanda kyange byali bwe biti. Natunula era laba omuti wakati mu nsi n'obuwanvu bwagwo bunene. Omuti ne gukula ne guba gw'amaanyi, n'obuwanvu bwagwo ne butuuka mu ggulu, n'okulengerwa kwagwo ne kutuuka ku nkomerero y'ensi zonna. Amalagala gaagwo malungi, n'ebibala byagwo bingi, era mu gwo mwalimu emmere emala bonna. Ensolo ez'omu nsiko zeggamanga mu kisiikirize kyagwo, n'ennyonyi ez'omu ggulu ne zituula ku matabi gaagwo, ne byonna ebirina emibiri ne bigulyangako. Nalaba mu ebyo omutwe gwange bye gwayolesebwa ku kitanda kyange, era laba omutunuzi era omutukuvu n'akka ng'ava mu ggulu. N'ayogerera waggulu n'agamba bw'ati nti, temera ddala omuti ogutemeko amatabi gaagwo, ogukunkumuleko amalagala gaagwo, osaasaanye ebibala byagwo. Ensolo zive wansi waagwo, n'ennyonyi ku matabi gaagwo. Era naye ekikonge ky'ekikolo kyagwo kireke mu ttaka, nga kiriko ekyuma ekisiba n'ekikomo, mu muddo omugonvu ogw'omu nsiko. Era kitobenga omusulo ogw'omu ggulu, n'omugabo gwe gubenga n'ensolo mu muddo ogw'ensi. Omutima gwe gwanyisibwe obutaba gwa muntu, aweebwe omutima gw'ensolo, era ebiseera 7 bimuyiteko. Omusango ogwo guvudde mu tteeka eri abatunuzi, n'okuteesa okwo kuvudde mu kigambo eky'abatukuvu. Abalamu balyoke bategeere ng'oyo ali waggulu ennyo y'afugira mu bwakabaka bw'abantu, era ng'abuwa buli gw'ayagala, era ng'akuza ku bwo asinga abantu bonna obunaku. Ekirooto ekyo nze kabaka Nebukadduneeza nakirabye. Naawe ggwe Berutesazza, tegeeza amakulu, kubanga abagezigezi bonna ab'omu bwakabaka bwange tebayinza kuntegeeza makulu, naye ggwe oyinza, kubanga omwoyo gw'abakatonda abatukuvu guli mu ggwe. Awo Danyeri erinnya lye Berutesazza n'alyoka yeewuunya akaseera, n'ebirowoozo bye ne bimweraliikiriza. Kabaka n'addamu n'ayogera nti, Berutesazza, ekirooto kireme okukweraliikiriza newaakubadde amakulu. Berutesazza n'addamu n'agamba nti, Mukama wange, ekirooto kibe eri abo abakukyawa, n'amakulu gaakyo eri abalabe bo. Omuti gwe walabye ogwameze ne guba gw'amaanyi, obuwanvu bwagwo ne butuuka mu ggulu, n'okulengerwa kwagwo mu nsi zonna. Amalagala gaagwo malungi, n'ebibala byagwo bingi, era mu gwo mulimu emmere emala bonna. N'ensolo ez'omu nsiko ne zibeera wansi waagwo, n'ennyonyi ez'omu ggulu ne zituula ku matabi gaagwo. Ye ggwe, ayi kabaka, akuze n'oba w'amaanyi, kubanga obukulu bwo bukuze ne butuuka mu ggulu, n'okufuga kwo ku nkomerero y'ensi zonna. Era kubanga kabaka yalabye omutunuzi era omutukuvu ng'akka ng'ava mu ggulu, era ng'ayogera nti, temera ddala omuti oguzikirize, era naye ekikonge ky'ekikolo kyagwo kirekere mu ttaka, nga kiriko ekyuma ekisiba n'ekikomo, mu muddo omugonvu ogw'omu nsiko,
era kitobenga n'omusulo ogw'omu ggulu, n'omugabo gwe gubenga n'ensolo ez'omu nsiko, okutuusa ebiseera 7 lwe birimuyitako. Amakulu ge gano, ayi kabaka, era ly'etteeka ly'oyo ali waggulu ennyo erijjidde mukama wange kabaka, ng'oligobebwa okuva mu bantu, era olibeera wamu n'ensolo ez'omu nsiko, era oliriisibwa omuddo ng'ente, era olitoba omusulo ogw'omu ggulu, era ebiseera 7 birikuyitako, okutuusa lw'olitegeera ng'oyo ali waggulu ennyo y'afugira mu bwakabaka bw'abantu, era abuwa buli gw'ayagala. Era kubanga balagidde okuleka ekikonge ky'ekikolo ky'omuti, obwakabaka bwo bulinywera gy'oli bw'olimala okutegeera ng'eggulu lye lifuga. Kale, ayi kabaka, okuteesa kwange kukkirizibwe mu maaso go, era omalire ddala ebibi byo ng'okola eby'obutuukirivu, n'ebikolwa byo ebitali bya butuukirivu, ng'osaasira abaavu, mpozzi okuwummula kwo kwongerweko. Ebyo byonna byatuuka kabaka Nebukadduneeza. Emyezi 12 bwe gyayitawo, yali atambula mu lubiri lw'e Babulooni. Kabaka n'ayogera nti, kino si Babulooni ekikulu kye nazimba okuba ennyumba y'abakabaka n'amaanyi ag'obuyinza bwange n'olw'ekitiibwa eky'obukulu bwange? Ekigambo kyali nga kikyali mu kamwa ka kabaka, eddoboozi ne ligwa nga liva mu ggulu nti, ggwe kabaka Nebukadduneeza, kyogerwa eri ggwe, obwakabaka bukuvuddeko, era onoogobebwa okuva mu bantu, era olibeera wamu n'ensolo ez'omu nsiko, era oliriisibwa omuddo ng'ente, era ebiseera 7 birikuyitako, okutuusa lw'olitegeera ng'oyo ali waggulu ennyo y'afugira mu bwakabaka bw'abantu, era abuwa buli gw'ayagala. Mu ssaawa eyo ekigambo ne kituukiririra Nebukadduneeza, n'agobebwa okuva mu bantu, n'alya omuddo ng'ente, n'omubiri gwe ne gutoba omusulo ogw'omu ggulu, okutuusa enviiri ze lwe zaakulanga ebyoya by'empungu, n'enjala ze ng'enjala z'ennyonyi. Ennaku ezo bwe zaggwa, nze Nebukadduneeza ne nnyimusa amaaso gange eri eggulu, amagezi gange ne ganziramu, ne neebaza oyo ali waggulu ennyo, ne mmutendereza, ne mmuwa ekitiibwa oyo abeera omulamu emirembe n'emirembe, kubanga okufuga kwe kwe kufuga okutaliggwaawo, n'obwakabaka bwe bwa mirembe na mirembe. N'abo bonna abatuula mu nsi abalowooza nga si kintu, era akola nga bw'ayagala mu ggye ery'omu ggulu, era ne mwabo abatuula mu nsi. So si wali ayinza okuziyiza omukono gwe, newaakubadde okumugamba nti, okola ki? Mu kiseera ekyo amagezi gange ne ganziramu, n'olw'ekitiibwa eky'obwakabaka bwange, obukulu bwange n'okumasamasa kwange ne binziramu, n'abakungu bange n'abaami bange ne bannoonya, ne nywezebwa mu bwakabaka bwange, n'obukulu obungi ennyo ne bunnyongerwako. Kale nze Nebukadduneeza mutendereza era mugulumiza, era muwe ekitiibwa kabaka w'eggulu, kubanga emirimu gye gyonna mazima, n'amakubo ge ga nsonga, n'abo abatambulira mu malala ayinza okubajeeza.